Omubaka wa Budadili West Nathan Nandala Mafaabi n'owa Serere Patrick Okambe bali kabwananga mu kiseera kino lwa ttaka. Ettaka erikaayanyirwa liri mu kitundu ekiyitibwa Masabasel mu division y'e Wanale mu munisipaali y'Embale. Olwaleero omuwandiisi wa kkooti enkulu embale Lilian Mwanda yasitukidde wakati mu bukuumi okugenda ku ttaka erikaayanirwa okwongera okunnyonnyokawo obuzibu bwe buva. The contested issue is who is on it, or to ask it another way, who has planted the maize. My man who planted the maize is Akawungeezi. Omubaka Okambe yatwala ensonga zino mu kkooti ng'alumiriza Mafaabi okwagala okutwala ettaka lye. Omubaka Okambe agamba nti ettaka lino yalifuna mu mwaka gwa 2013 era nga zaagezaako okuliteekako envumbo okuziyiza Nandala Mafaabi okulisaalimbirako. The stones are there. Those are my stones. I wanted to fence this place. They have been there for more than 2 years because whenever I try to fence, my people are attacked. I first applied in 1998. In 2002, I got a lease for that land. From the municipal council then, the lease was for 5 years. When it expired, I reapplied for renewal of the lease. And in 2013, I was given a new lease. So I went ahead and got a forwarding letter after making all the necessary payments dues to the government. Ye Nandala agamba ettaka lino lifuna mu mwaka gwa 2022 era nga ligula ku Jesse Mashet ng'abadde alikozesa kulimirako. Tulina ettaka wano etwagula mu 2022 okuva ku Dr. Jesse Mashet gwe ali kate naye ate ali mu Mbale naye alifuna ku Mbale Municipal Council mu 1995. Abantu bawano bonna bakimanyi nze yakoze wano ku ttaka lino nze openinga n'oluguudo lumu emyaka gy'emabega ne survey gye bakola mu 2006 bagikolerani nze Nandala Mafaabi ne instrument of nani weeri kati kyo kikulaga nti wano Pastor Okambe yeyita ne bishop ate member wa parliament ayagala okukozesa obunyazi. Kkooti kati egenda kweyongera okwekenneenya ensonga nga tennaba kusalawo.